Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Tuchagina maso no musomo gwaffe ogwa yasaruna. Naam. Twakomye wano. Tuyina ba ja tha. Ba ja tha. Tha a ja. Tha a ja. Ja a ba. Ja a ba. Ja a tha. Ja a tha. Now how can we combine these letters? Netujamu ekigambo. Tuyinza ogamba bajatha, bajatha, tha aja, tha aja, ja aba, ja aba, ja atha, ja atha. Okiraba? Laini yaffe tuyina ta aja, ta aja, tha ja ja, tha ja ja. Okirabye? Laini yaffe esembayo terabika bulungi, nduza tusikemu kwano inshallah katono tube nga tukola ki, tugiraba inshallah taala. Terezeemu wano katono. Tugenderaawo? Okay, tugenderaawo. Naam, tuyina ta aja, ta aja, then tha ja ja, tha ja ja, botyo. Then ja aja, ja aja, ja tha tha, ja tha tha, ja tha tha. Then wansi ne bakuwa zonna ze yakusomesa. Njuka yasoka kuwa alif, ba'u, ta'u, tha'u, kati jim ajimaze. Nakuwa a, ba, ta, tha, ja. Abata thaja, abata thaja, abata thaja, abata thaja. Wemanyize okola okusoma speed kigenda kukuyamba maaso eyo inshallah. Tuli ku kitabo kyaffe ekiyitibwa buku Iqra. Genda ku WhatsApp number yaffe bwoba oyagala soft copy yakyo njikuwe ogende ogiprintinge. Okitegedde? Ku 0784 165480, 0703574535. Bebaza mwenna abakwatako mu nsawo inshallah taala okubeera nga mwana wattu mutusupportinga. Tusaba Allah abaddizeewo bulungi bwereere. Jika twagala kugula sound card nga bwe nabagamba, twagala kugula sound card, twagala kugula laptop, twagala kugula ne kamera. Ebintu ebyo bisatu bya mugaso nnyo mu field gye tulimu. So ayagala empeera inshallah taala so tuyambako ku namba ezo waggulu zenjogedde, 0784165480 ne ku 0703574535. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.